nze no mbadde ngamba gavumenti mujja kusobola kumalako kusika naffe muguwa mbadde nsaba tukwatagane ng'ekizimba tekinasajjuka ddagala saawa zino wenjogera bapromota baagala kwekalakaasa ebyaddala bankubira nze nga mbagaye muzika tusooke tukwate embeera mu ngeri y'ekintu ekiki bapromota bonna badde bategese okwekalakaasa emakindi ogenda osalako poliisi era mu kamera no mbasitopinga musooke muleka ensonga eyo tugikwate ng'abantu abaki kuba abantu balina ekiruma bapromota abo bagamba lwaki bakwata abitekisi yekka nze sandinyiize n'ezo video zenkola sandi zikoze singa baakute nannyini kifo ne bakwata poliisi yabadde akulira ebikwekweto ne bakwata n'abitekisi awo tubeera fair mu justice naye saagala nze ndi mulwanyirizi wa saidi yo nenyigirizibwa omunnayuganda ndaba mu kamera wano ayinza okoza mpoleeza abitekisi ndi mukwano gwange si bwe kiri newandibadde ggwe nga sikumanyi naye nga gwe gwe banyigiriza era nandivuddeyo nenkulwanirira because njagala justice ebeerewo tinanyini kifo poliisi n'omutegesi bonna bavunaanibwe okuba kukola ki naye temujja kiwunzikira te mu mutegesi yekka kuba omutegesi oyo yakwata milioni 3 n'asasula ekifo ate omutegesi oyo yafuna license fireworks ezo kambabule ziri under counter terrorism tosobola mwenna bannayuganda amanya n'eddoboozi nze mukasa Andrew Alphonse director wa Bajjo Events company talina shares nga nze nanyini shares nze neweera omusolo sirinaamu wadde omwana olunaku lwaleero ntuuziza bannamawulire nga njagala njogere ku bintu ebize bitambula bimumbuuza kubanga oyo okunkubira amasimu nkoyo okumalako essimu yange era Airtel yange nagigyeko olwa pressure esuse mu bantu aba bulijjo n'abamawulire nsookera ddala okwetondera mwenna abaafuna obuzibu ku Freedom City tuli wamu nammwe tuli wamu mu kunyolwa kuba obulamu tebuddizikawo era ntwala okuni sijja kunenya muntu yenna mu incidence ya Freedom City sijja kusalira muntu yenna musango kuba siri Katonda wabula nja kwogera ku impunities eziri mu nsonga engeri gyekwatiddwamu eya Freedom City twavaayo wane tumanya nti mu kutegeka ekivulu wabaawo gwe bayita nannyini kifo wabaawo gwe bayita omutegesi wabaawo agaba licenses bano abantu basatu bonna baba n'obuvunaanyizibwa ekivulu ekyo genda success nze bwe nzija ku kivo kyo nga tekirimu exit do era ne poliisi ekuwa amateeka poliisi ebaga amateeka naye gaba mu kivulu kino tekawo emiryango ng'esatu in case akasambatu kaakaaliwo ng'abaana bali basobola okufuluma era nsookera ddala onnenya abategesi mwenna ne bannannyini bifo mwenna nti fine Freedom City kifo nze abaana bebasinza okunuma mu byonna era nnenya abazadde wadde muli mu bulumi ababaana abafiiriddwa bannange bannayuganda tuleme okulegajjalira obulamu omuzadde amasanyu tegasinga bulamu bwa mwana buli muzadde yayingira n'omwana akola olunaku Freedom City wandibadde ate time y'abaana eggwako kwa Freedom City kifo ky'abaana abaana bajja ne bazanya waliwo swimming pool waliwo ebyokuzanyisa n'abaana naye ate abaana okubayingiza omwaka omwana wa myaka 4 omwana wa myaka 5 n'obeera naye mu ndongo oba omulaga kabonero ki mu biseera byo by'omu maaso nze ngamba n'abazadde mulina okuba n'obuvunaanyizibwa bwammwe kuba wano sinze mu bulemu game wano nze kwogera mazima ti abazadde mwali bakyamu abalina abaana abatokola olunaku paka saawa ezo akabenje we katuukirawo poliisi yali nkyamu ne poliisi sajja ginenya nnyo because poliisi tebeera munda abantu bajjula nnyo kuba abantu balinga 8 tosobola kuva eri n'onenya musirikale ntwaliti yagera n'abaziyiza okgenda babiyita ebigwa tebiraze njagala mu incidents tukozese roguki njogera eri bategeera mwekka nti Abitex yali ku mulyango ng'ali bizi asolooza ssente nga monitoringa miryango waba omala otegeka ekivulu tomanya bibeera munda ofuna stage manager ofuna agenda okubera ku mulyango wa VIP ofuna checking abantu g'omutegesi gwe ate olina okustopinga abantu okugenda ki okufuba okwambuka waggulu kati awa Abitex tiyalina musango nannyini kifo tiyalina musango poliisi tiyalina musango omuntu yalina omusango it's alleged that ti MC yakugamba abantu nti fireworks zituuse mwambuke waggulu mulabe fireworks obuzibu bwakola ki bwe bwava MC yakola ensobi ate naye yakikola ndoza through excitement tiyakikola nti akigenderedde naye omuntu gwesingira ddala okunenya ekiba kituufu kubanga it's alleged that nti abasirikale bambi bagezaako ogwabwe ne bagamba manager gulewo omulyango omulala abantu bafulume manager yagaana it's alleged that nti omusirikale yatuuka n'okuteeka manager ku gun point nga bagamba bannanga abantu bafa mufulume omusirikale yandikoze eki mweno incidents njagala bannayuganda tuleme kunenya poliisi tuleme kunenya Abitex tuleme kunenya nannyini kifo wabula tusooke tukwatagane ow'ekifo poliisi n'Abitex batuule wamu ne famire z'abantu ne famire mukkaanye kuba abantu olwedde bagenze temunyigiriza Abitex temunyigiriza nannyini kifo temunyigiriza poliisi muyina obulumi nkimanyi naye Katonda yaleeta ffenna bwe mulano mu kamera tufiiriddwa abaana tufiiriddwa bazadde baffe naye okufa kiba understanding nti Katonda yakikoze eki